Yes, ndowooza olaba omukwano abantu gwe balaze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wali ekisaawe Toronto e Canada nga bamwaniriza anti munnange enteekateeka zonna bulijjo azazoogera era bazze bazirangirira abantu badde bamulinze bukubirire. Eyo nno ye love eya namaddala abantu gye balina omukwano gwe balina oba oliawo ne change gye bayayanira waneeno mu ggwanga Uganda. Ebintu bingi nnyo ebigenze mu butuufu nga naawe olabira ddala n'ogamba nti ekimala kimala era ke kaseera ndowooza omuntu okuba nga tukolamu enkyukakyuka enaasoboka nze naawe naye nga kyemmanyi nti teri kitasoboka era kyemmanyi nti buli kimu ekiba n'entandikwa yaakyo kibaako n'enkomerero we tuli nnyufu okuba nga tugabatuusaako. Era okumanga abaana balina obusungu bungi nnyo. Omwana avuddeyo n'agamba byabakama nti mugezanga ne mukwata mu kalulu kano nti mugenda otulaba we mugenda okutegeerera nti protest vote ekola. Byabakama nkwisa emirundi emeka temugeza ne muzanyira mu kalulu. Byabakama Uganda Electoral Commission temuzanyira mu kalulu ka Robert Kyagulanyi Ssentamu ffe tugenda kukamuwa. Temuzanyira mu kalulu byabakama kolo teri kudda waka. Bibi nebifo bye tugenda okukyala singamu naba mukutte mu kalulu. Tugenda kukyala ku parliament fenga bannayuganda. Tujja kukyala ku parliament. Tugenda kukyala ku state house fenga bannayuganda abaana babalonze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tugenda kukyala Entebbe airport. Tugenda kubakyalirako ewaka ewammwe. Tujja kukyalirwa Kitula, tujja kukyala Ekisozi, tujja kukyala Ebulera, tujja kukyala ewa sipiika, tujja kukyala mu bajenero abakulu ab'amagye abali mu kubonya mu kukwatira wamu ne Museveni okunyigiriza eddembe ly'Abannayuganda 2026. Singa mukwata mu kalulu tetudda waka. 2026 yegenda okubeera Independence Day. Teri kulonda kudda waka. Tugenda kulonda kukuuma kalulu kaffe bakalangirire paka nga bamaze okukalangirira. Temukola nsobi yonna bannayuganda kutya ku luno. Teri munnayuganda agenda kutiitiira. Kwata mu kalulu buli kimu kigenda kukyuka. Amazzi bekinakitasa kubeera ga bbulu gagenda kubeera ga bbulu. Teri kuba kalulu Museveni ne banno na buli akirowoozaako. Ebyokuba kalulu tuze tukimanyi nti mwagala kukabba era mukabbanga ebbanga lyonna mubadde mukabba. Tujja kwekalakaasa. Tujja kusala emiti gigwe mu kkubo. Tujja kusuulamu zine bridges ezigatta ku Central oba ezigatta ku Kampala. Tubafeffette tubakwate paka buli omu wanaabeera ewaka ewuwe. Mwebe mupi b'NRM nammwe ebitundu ewava ababaka b'NRM abasinga obungi mwebeereremu. Omubaka ebbanga lyamaze mu gavumenti akuba abayambi eki tewali nkulaakulana. Bavuga mmotoka nnene, bavuga zimpenkoni, bali mu kubasimmulirako bisooto. Naye mmwe temulabeera. Kaakati kituuse oba oliwo NRM oba toliwo NRM kikwatako era kikakatako okukyusa ensi yo ey'abaana bo mwe bagenda owangaalira. Ffenna abasinga obungi tetulabanga ku nkyukakyuka omuli n'abo ab'amagye n'abapoliisi abali mu kulwana essaawa zino okulaba nti Museveni asigala mu ntebe eyo. Tewali yali alabe ku nkyukakyuka. Naye ng'enkyukakyuka erina obbaawo era yajja dda. Kyagulanyi Robert Ssentamu mumulonde mumuwe MP tulwanirire ensi yaffe. Ebintu bingi nnyo biri mugenda mu maaso lino mu ggwanga Uganda. Waliwo omwana atotola engeri mbu abasirikale gye bamubuuzizzaamu ye abange mukabira mpuga ebitaano be yali mwalimu ezizo. Olunaku lw'ejjo nabadde nyambadde akasaati kange kaneeno nga ndi awo nakasero katale kapatro kavudde eri nga kalinga kano kuno bujiiko nga kabulaaka naye nga tekaliko namba plate nga mulimu obusirikale bubiri akabadde kavuga n'akatudde akatudde kayambadde bya black bino ebyambalo bya black oli nga tayambadde ali muleeya
ne bayimira ne bambuuza mpuga sente zeyalya kwaliko ezizo nti kanakambadde ebya bbulaka ne kaŋŋamba bw'omanyi Bobi Wine sente zaalya omanyi Bobi Wine sente zaalya ye ne mugamba ate Bobi Wine ayingirawa mu bino yaŋŋambye enjambale ne mugamba yomanyi ki nti mpaga eyo NRM awo nagezi olaba batandise okukambuwala ebya ddala enteekako plastic smile inatunidde obusiru ninga muba bano babajjawa bannaaye recent nakava ewaffe n'ensanga omukazi yali ali ku ddwaliro ng'alemereddwa ezzaala nga bagenda mwongero naye nga tewali wadde kambyolesi ne banneegayira ne bagula amafuta infakiti n'ezaagula amafuta tezaabalema kuba nateekako ezange nemutwala mu ddwaliro ly'ebbondo naye nga mukamusirikale naye nga alinawo omulaba mwafaanagana kati natunidde oli omusiru ne ŋŋamba era tewanayita nnaku nnyingi juzi nnaku 2 emabega nasanga abawala awo ku kyennabweru nansana nga babakoonye naye nga tewali wadde ambyolesi kukubo ng'olaba paatulo naye nga zo ssente zabawampogo naye nga kana akasiko ali tekasobola nti tekasolowooza nti sisobola okugula ambyulensi eziwera n'essatu mpoga ssente zeyatwala mubwakwaliko ezizo naye kana akasiro babujjawo tekamanyi nti mpa omusolo tuwulidde ebintu biwanvu abaana oluusi boogera ebintu ne mugamba nti abo abaana basala omugambo naye omuntu tava eri naffe kusala omugambo omwana tava eri oba omuntu yenna n'agamba nti kanteekewo ekigambo abaffe mubiwulidde naye nga byonna bigenda mu maaso bavuddeyo ne babaleetera security alerts ne bagamba nti mwenna abali ku kitebe awo ku kitebe kya NUP naddala nti mubeere beegendereza naddala mu kaseera kano ng'abantu baleeta ssente ez'okuba nga ze bakuŋŋaanya ez'okuba nga ziyambako mu kalulu babagamba nti mbu omukulu ddamulira balina olulumba ssinzigu lwe bategese munnange si bigambo byange katugendeyo tuwulire. Mr. President manyi oli mu Canada olwaleero manyi Secretary General asigadde Kampala leader of opposition security team ekuuma ekitebe saako n'amanaging kamera z'ekitebe ngira bategeeza mubeere nnyo very careful ku kitebe naddala mu budde bw'emisana nga bannayuganda baagala enkyukakyuka baleeta ensimbi zaabwe okuziteekawo zino ogenda okulwana olutalo lw'okuggyako Yoselin Tibahabulwa. Ntegezeddwako ntegeeze eggwanga lyonna nti omutamanya ngamba Kijambiya Christopher Damulira ng'akolagana ekitongole kya ISO ne kya Semwai bateekateeka olulumba sinziggu okulumba ekitebe ekyo nde disguise nti wagenda kubeerawo akavuyo then mubajje bakuba amasasi mu bbanga basobole okuba nti eringa raid oba baagala kola kibayita money heist abala filimu ez'okunyaga banka mu luzungu bwe bawandiise emitojo bazita money heist kati ntegezeddwako ntegeezo president ntegeeze n'abakulembeze nti Christopher Damulira ne bayayi banne abakulembera Scorpion Shaba oyo muvubuka abeere wa Bakuli nti babadde bateeseteese olw'okwagala okujja okulumba ekitebe emisana tuku abakube n'amasasi bakyankalanye abantu basobole okujjamu babbe ensimbi ezo ekyo bakitegese era Scorpion Shaba yakirimu abatamanyi Scorpion Shaba yono mvubuka ano yefudde ekizibu ngenda kuzanya katambi kano dakiika emu kalabe yoya mu katambi ako gye buvuddeko awo twakulabye ng'oli ne King Kabaka wenakawuka mufumba kaki Scorpion kuba oli tumanyi weeri ate oli wenu anti tebatulikoodinga oyo magala tulikoodinga feno maya King saira King ngera bulijjo kati mbalaze bulungi omuvubuka yabeera mu bitundu by'owa Bakuli gy'asimba amakanda Christopher Damulira kati gwakozesa so njagadde otegeeza Secretary General ntegeeza President ntegeeza abakulembeze bonna nti mwegendereza nnyo ku kitibwayizo gw'akavuyo ng'abantu baleeteesereza bafuna obuvune oba ne bajja ne babba ssente ezo omuvubuka oyo gwe bateeseteese okukola ekintu ekyo kisobola okukyukamu somewhere naye era njagala otegeeza President nti mu Kampala mukono wa Kiso Ntebe era omuvubuka ono gwe bakozesa okutimbula ebipande by'enkyukakyuka byonna Scorpion Shaba gwe bakozesa okuggya ebipande by'enkyukakyuka byonna mu Kampala. Njala ssuka kubuuza mukulu Christopher Damulira Kijambiya ne gavumenti y'oweereza ya NRM omuntu oba ng'ayagala enkyukakyuka n'akoze mateeka n'atimba ebipande n'ojja n'obitimbulayo oba oggyewo wiruye ey'okulonda omuntu gw'ayagala oba ggwe kennyini yayolesa obutasoma n'obumbatuutu
kubanga bw'ojja ebipande by'abantu ba national platform byonna nga mbikuulayo mu Kampala ojjewo okwagala kw'abantu tebagenda kwagala Kyagulanyi ekyo muli kirivayizinge bulungi nnyo mwenna ba ghetto leaders ne ghetto structures ezaffe wobbasi na buli kimu mutandika okunoonya kaccali ako kuba kalina ne mission gye bagenda okukasindikako nga campaign zitandise. Mr. President njala kutegeeza mwenna abaana baagala enkyukakyuka bali mu ghetto ezo musanga ccali ono mumunyige kati ebyensoji biwedde musanga kaccali ako Scorpion saba mukanyige kuba gwe bagenda okukozesa mu kulonda okujja ngwakole atandika okukola sabotage wone mukasanga mukanyige kati mukanyige bunyizo mukayuwa amannyo mukakuba amagulu mugamenye bali kubatege nti ensi ekooye kubanga ajja kuba akoze ali mu kifo ekikyamu akola emivuyo emikyamu ate nga mwana muto. So ekyo nakyo kibategeezezza. So Mr. President otegedde Secretary General abakulembeze National Platform n'abalamwena mutegeezedde ati ebipande byammwe oyo mwami yabirimu under the influence of Damulira. So mukitegedde bulungi nnyo. Nennalweiso mwali era mpuliddeko tu animal woman ng'ozze otandise okusesema Nalweiso. Akasajjako k'osasula omusaala k'oku BBS kakukomezaawo otandise okuyiika amabeere agatazaalangako. Nalweiso nkulabula. Nalweiso nziramu okukulabula. Nakusuubiza nti olisinika ebinnyo tageti yo tugimanyi weeri ate nga mwe muli ebyokoola byo oyo omwana bw'afa naawe ofa. Nalweiso we are not joking. Nalweiso nkulabyeko ng'oyogera ku TV ogamba mwe simanyi okulonda mu Kampala bakuggyemu. Ebyagenda Nalweiso ate bizeemu nate luli munnange baamusabula n'avaayo n'akaaba nnyo era biibyo ate bitandise okuba nga ate biddamu. Era munnange tubadde tukyali awo ne tudda ku Mpuuga ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Kakati babadde beebuuza ebintu ebyakapapula byavuddewa wali mu Lubiri biibino babikutandikira ku ntono. Wabula mulina kye mutaategedde kyekiruwa. Njala sooka kubuuza kibuuzo. Singa amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omwaka guno baagategekedde Mmengo oba Lubaga oba Namirembe oba oba Seventh Day Orthodox nga Mayiga yagategese bandibadde bawa Kyagulanyi ebbaluwa emuyita oba Kyagulanyi yandibadde ku mukolo ogwo. Wandiika singa amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka tebaagasindise Kibuli nga Mayiga yagategese mu bifo mbagambye bandibadde bayita Kyagulanyi ku mukolo ogwo era Kyagulanyi yandibadde ayogera. Kozesa omutwe gwo. Baamugoba ku leediyo bamugoba ku TV zaabwe ne ku mikolo tebamukiriza kubeerako nga n'enkuka eyasembayo baamugaana okuyimba kati bandibadde bamukkiriza okujja ku mukolo ogwo. Yes, no please. Kati wano wali okolera kombesowa. Gwe okimanyi nti Mayiga yabadde ateeseteese yali ateeseteese okulangirira Sseddugge nti Buganda gwegenda osinze. Obadde okimanyi nti Mayiga yali ateeseteese okulangirira Mpuuga nti Buganda gwenda osinze mu matikkira gano. Omanyi ki ekyagasuuza Mayiga ne bagamuggyako ne bagatwala Ekibuli. Nkubuuzizza omanyi lwaki amatikkira gatwaliddwa Ekibuli era nga Mayiga tagalinaako se. Mayiga yabadde gaba kubanga gabadde mu Lubiri gabadde either Lubaga oba gabadde Namirembe oba mu ba Seventh Day oba mu Orthodox. Mayiga we yabadde agenda okwenda osingira ani Sseddugge. Lwaki? Omanyi mu ebintu bira bulala nnyo kankunnyonnyole obitegere bulungi nnyo. Mujja bitegeera mpola.
akatambi kano kawulire ngokufuza mukotomi wange Kyagulanyi ne munnabudu Kasolo wotalabye sebo onalele Kyagulanyi ng'oyanjula bakulembeze b'ebyobufuzi ye Buganda Omataya Simpuuga nowamulabye nategedde kubanga eri gye yatudde nange bandetedde kapapula nabadde simulabye bulungi abantu bonna abakuŋŋaanya basimu bakadde baffe kati tuddeyo bayanjudde abantu bonna ababaddeko ab'ebitiibwa ne bannabyabufuzi babanjudde njagala ombuulireyo Ssekama w'omukolo ogwo we yamentioningidde Empuuga Ssekama w'omukolo ogwo yamentioningidde Empuuga Mufti bwe yabadde ng'ayanjula yamentionizeko Mpuuga Sheeke gwe baayise okusoma kutuba baye kutuba okubuulira yayogeddeko bwe yabadde ayogera abantu b'ebitiibwa yayogeddeko ku Mpuuga jjajjaffe Kasimu Nakibinge bwe yayimiridde okwogera yayogeddeko ku Mpuuga oyagala kuŋŋamba nti baali tebamanyi nti waali of all people ng'omusajja bamutadde mu galale Mpuuga twamuteeka mu galale of all people nga Mpuuga bamutadde mu galale mwaye bakazi galale mugimanyi kujja bakazi babateeka ku mutimba nga bamujje mu galale Mpuuga yateekebwa mu galale officially of all people nga amaze okwogera Mpuuga teri amanyi waali Ssaalongo Mulenge ejjakyaliwe najja nayiwe n'agamba nti bannange Kyagulanyi werabidde okwogera ku muganda wo Mpuuga naye atudde wali nange bw'oba nawe wali tomulabye nti Mpuuga waali ne bakuleetera kitegeeza nti omukolo gwonna yabadde taliiko ng'era si wakwogerwako ono lwaki yamwogeddeko Yes, tuli ku NCK TV tuwerabira kubanga subscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusa koona woli wona wosinzidde sigala naffe